Lwaliro ngenda bankulaga ebirooto ebiraga amagenda. Ebirooto ebiraga amagenda. Of course ngomwana wa Katonda olina okutegeera. Nabagamba mukwano gwange Bible egamba Mukama ayogerawo awo omulundi 12. Badde batasaayo mutima. Batumbi g'obudde nga beebase Mukama ayogera mu birooto. Ate batasaayo mutima. Bible erayogera mu Hosea 4. Abantu bange bazikirira olw'okubula okumanya. Of course Mukama ayogera naye buli kaseera. Ekibuuzo kiri nti bwayogera otegeera. Ayogera naye mu birooto buli kaseera. So lwaliro ngenda bankulaga ebirooto Mukama byakozesa okulaga nti amagenda go malungi oba amagenda go mabi. Ze brother Steven kwa Chosen Generation tuba tuddamu ebirooto wano ku channel oba nga olimpya mukwano gwange subscribing okone kade oba nga otwabira ku Facebook oba ku TikTok genda ku YouTube subscribing okone kade wali content ali very organized. Wene ebirooto byagala okutegeerako genda mu YouTube channel yo osearchinge ojja kusanga ebirooto eby'enjawulo jawa kikuyamba ngo na Katonda okubanga oyita. So lwaliro ngenda bakuyigiriza ebirooto ebiraga amagenda amalungi n'amagenda mabi gembadde basuubiza. Kisokera ddala ngenda kutegeera ku birooto ebiraga amagenda mabi. Okay, nja bitwalira wamu. Okay, kubanga bigenda hand in hand. Kisokera ddala olwotanga bakusibye ebigere. Olwotolaba ebigere byo bisibe. Ebigere biri presenting amagenda. Ebigere bye tulina mu kirooto biri presenting amagenda. Okay, olwote ebigere byo bisibe mukwano gwange olaga wange ebigere bisibe. Toyina gy'olaga fedda tukimanyi bulungi nnyo. Amagenda tewali manya wasibibwa. Nyaba mbabuulira biki ebisiba amagenda gaffe. Twasibibwa bitwa era tubeera tukola ki. So teweeraliikirira. Oyinza okulaba ekintu kyenkonyeeko n'ogamba bannange ngenda kukola ntya. So solution ngenda bagikuwa mangu nnyo olwaleero. Ekyokubiri okulota ng'oli mu kkomera. Okulota ng'oli mu kkomera mukwano gwange manya nti nno baakusiba oli mu prison, spiritual prison. Waawe oba otambula wano mu nsi eyo mu bintu kulaba naye mu nsi eyo omwoyo obeera musibe. Ate omwoyo yaleeta obulamu biteguliko kyekugasa. Of course omwoyo ebintu byapeninga eri mu nsi ya mwoyo so beera nga nokunsi okola weetala naye ng'omwoyo gweri musibe. Of course tolina gy'olaga. Ekyala okulota ng'oyambadde engatto nga za bituli. Nabagambye kyonna ekigenda ku bigere kiri presenting amagenda. Oyambadde engatto za bituli, oyambadde engatto myufu, kale emyufu beera careful. Lwatu nalaba video kwatagana ku colors kweri nagiteekako kino searching ku colors. Olota toli mu bigere mukwano gwange manya ati amagenda tewali. Amagenda tewali. Wali ebintu Mukama byakozesa okulaga amagenda ng'emmotoka nga ebigere kubanga ebigere bitambula. So olota oli mu bigere mukwano gwange manya tewali magenda. Olota oli mu bunnya mu kinya wansi tolaba buyambi tolaba kuyamba oyita tewali akuyamba mukwano gwange manya nti amagenda go tewali. Wabula babanga wali abakristowinga manya nti onuddwayo okuva mu bunnya olaba gyaba yakuteeka okukoma mu magenda go. Mukwano gwange olota nga olaba abafu buli kaseera bwe webakawo n'olota omufu oba yali mamawo oba yali taatawo mukwano gwange manya nti amagenda tewali. Probably ziyinza okuba nga endagaano tezikyali wakati wo n'omufu. Waliwo oluusi endagaano ez'okubeera obanga bakulogera ku malaalo mukwano gwange manya nti amagenda tewali. Abamu olota oli eyo mu malaalo otambula eyo mu malaalo ebijja bingi oli eyo otambula mukwano gwange manya oli mu bafu. Oli mu bafu amagenda go bagateeka eyo baagatta. Tolina gy'olaga ng'oli mu bafu mukwano gwange. So ekirala kyoyinza okulota ng'oli eyo mu masaŋŋanziro otambula ogwo omwoyo gwakwenjeera. Abamu olota oli mu kibira oli otambula. Abamu olota oli mu kkubo otambula direction togiraba. Olota obuze mu kirooto obeera obulaabula buli kaseera. Mukwano gwange ako kamu kabonero akalaga nti mukwano gwange amagenda tewali. Tolina gy'olaga ng'obula bubuzi. Of course oba ng'otambula ng'obula manya toli mu magenda go nakuba ng'omanyi gy'olaga. So the fact that obeera mu kibira ng'oli obuze tolaba akuyamba possibility yamanya okubanga mukwano gwange toli mu magenda go. Olota ogwa mu bunnya wansi mukwano gwange toli mu magenda go. Okulota ente olimu ente ezoogera mu birooto banne ekyewuunyisa ng'ente ekulondoola ng'ekulaba mukwano gwange manya nti gwe baguyitamu interlink spirit obabeera kalondoozo yakulondoola. Kalondoozi kyakola kalondooza akuba layini gyakuba nti aleeta uniformity nti mubeera mwena mufaanagana ewammwe. Kuba layini bwe baba temwasoma muba temwasoma, muba temufumbira muba temufumbira, muba temugaggala muba temugaggala, muba mufa bato muba bato. So akubawo layini aleeta uniformity. Bwe wogezaako okubanga wabukawo layini oba ofunye opportunity ey'amaanyi ng'olota ente eyo. Oba ogenda bweru ng'olota ente eyo. Ogenda ku interview ng'olota ente eyo. Olina omuntu abadde akusuubiza kusubira destiny helper okubanga akuba oba opportunity ey'amaanyi egenda okukyusa destiny yo mukwano gwange ng'olota ente eyo oba omufu oyo okubanga
ng'osibwa bw'otyo buli kaseera kubanga togenda maaso. Abamu mwebuuza lwaki bwe mmala okulota ekirooto ekimu ebba nnina kye mbadde ndimu nga kifa, oba relationship eri serious, omuntu agenda kyusa amagenda go. Mukwano gwange omukyala bakugambyeko, olabira eddala ono guy yali serious, oluusi bibadde serious, promises n'olwakwanjula, date zifulumye n'olota eventually omufu. Mukwano gwange manya nti toli mu magenda go. Nekyakulota kawuula ne spiritual husbands and spiritual wives. Bityo bibi nnyo era bamukimanyi nti buli wolota ekirooto ekyo bw'obadde olina appointment ey'amaanyi we bifiira, bw'obadde oli relationship ey'amaanyi we bifiira. Lwaki? Ekintu ekyo sometimes bayinza okuba nga bakufumbiza ogusamba ogwo, sometimes kiyinza okuba ku ndagaano ze twekolera nga abaana b'abantu oba endagaano z'abajjajjaffe ze baatuzaaliramu oba bo ze baakola nga ze zikuumira kawuula oba byolaba. Olaba ensi kati yagwa eddalu, smartphone, everything is digital, one search. So mukwano gwange kyandibanga byolaba bikuumirako omuzimu guno okuba bino spiritual husbands nga bijja eri obulamu bw'omukwano gwange. So amagenda kintu kikulu nnyo ng'omwana wa Katonda, olina okuba ng'otambulira amagenda go. Kugambye Katonda byakwesa engatto. Abamu olota nga olina woyingidde, ogenda okulaba ng'engatto zo toziraba, eventually ofuluma ogenda okulaba ng'engatto zo toziraba mu kirooto. Mukwano gwange amagenda ogaba gatwalibwa of course. Wona bw'oba oyingidde kasita oba ng'olaba nga tokyalaba ngatto zo mukwano gwange, whether ekkanisa gidduke, temuli magenda go. Oyinza obadde oyogera n'omuntu ogenda okulaba nga mu kirooto olota ng'engatto zo bazikubbyeko. Mukwano gwange manya nakola video eri detailed nnyo ekwatagana ku ngatto. Just genda mu YouTube channel yoteekamu okulota engatto kitegeeza ki by Brother Steven. Ojja okulaba video mpanvuko ekwatagana ku ngatto in details kubanga engatto etegeeza amagenda. Of course olina okuba ng'otegeera Mukama waba ayogera oba totegedde. Mukwano gwange simanyi na kumanya. Simanyi ngeri gyinza kubakakasaamu nti kikulu nnyo okutegeera ebirooto mukwano gwange. Kikulu nnyo okutegeera buli kaseera Mukama waba nga ayogera naawe. Kale olota nga X ayambadde engatto zo, oba otambula mu kirooto, ebirooto binyuma. Olaba X ayambadde engatto zo, manya mukwano gwange endagaano z'okola ne X oyo amagenda kugagenda. Nabagamba wano buli weegatta n'omuntu mwena mufuuka ekintu kimu, ababiri mufuuka ogwo omu. Kati akwambaza ebibye naye n'omwambaza ebibyo, biba bisiraani. Osobola okwegatta n'omuntu nakwambaza ebisiraani, ebyo byonna bibadde okola ne bifa. Oli abantu balina ebisiraani, so weegatta n'omuntu mufuuka kimu. Kati mukwano gwange olota olaba X yayambadde engatto zo, manya mukwano gwange amagenda ago gagendera awo. Of course abaana ba Katonda tukimanyi nti no, nothing is permanent. Amagenda ago gagenda ne Mukama asobola okugakomya. Mukama Katonda alivansi. Yesu yagamba ensonga lwaki najja kumalira ddala emirimu gya Sitaani. Of course bw'okovenantinga ne Yesu emirimu gya Sitaani agimalawo okuyita mu kulwana olutalo. So mukwano gwange olota olaba X wayambadde engatto, manya nti amagenda ago gagenda bwe gatyo. Olota olaba omuntu omulala nga ayambadde engatto zo. Olota mu ngatto go kirabira ddala izo ngatto zo omulala zayambadde, manya amagenda ago gayinza okuba nga gawaanyisibwa. Amagenda bagawaanyisa, ndowooza mukimanyi bulungi nnyo mu Genesis 25 awo. Amagenda ga omukisa bagubba ogwa Esau, Yakobo yabba omukisa gwa muganda we Esau. Omukisa bagubba mukwano gwange kyolina okumanya. So kyakwamba bayitamu mu birooto byolota biki byakoyise almost okubanga batwala amagenda go mukwano gwange. So engatto ng'olaba omuntu omulala yazambadde, manya mukwano gwange amagenda gagenda. Oluusi zinoonya toziraba ogenda osanga omuntu nga yazambadde oba okuwaddemu ndala. Kati manya mukwano gwange toli mu maki, toli mu magenda go. Oyambala engatto nnene mu kirooto, oyambala engatto zikunyiga. Video nagikola dda ekwatagana ku birooto. So komezaawo meanings ezo olwansonga nti ekirooto ekyamagenda Mukama akozesa nnyo engatto, Mukama akozesa nnyo entambula, emmotoka. Mukwano gwange oli mu mmotoka olaba ovuga bulungi, okontrolinga buli kimu kyonna, manya nti mukwano gwange oli magenda go. Olota olaba ovuga bubi, otomera abantu, ogenda otomera ono, otomera oli, manya mukwano gwange toli mu magenda go n'akamu. Ovuga speed, oli ku bunkenke, oba kuvuga speed, oli ku bunkenke, olaba sawa ina mwandikola accident, manya mukwano gwange si birungi n'akamu. Emotoka ekulese, obadde olinda emotoka ndikola nakola ne video eyo kwatagana ku bus, okulota bus kitegeeza ki, ngenda kukola video eyo detailed bulungi nnyo eyigiriza ku bikwatagana ku magenda. So mukwano gwange nga sinaba kwongerayo okay, nekya kikwatagana ku ngatto, ngolota engatto zo baziwanika, ngolaba engatto zo ziri waggulu, manya magenda go bagawanika, ziri waggulu, ziri mu malaalo, wonna we ziri nga olaba tewali pleasant. Nyinza no basi bimaze byonna nga wonna olaba tewali pleasant, so zino okubeera tewasanyusa. Manya mukwano gwange magenda go, toli magenda go. Basically tulina okutegeera nti engatto ziri presentinga ki magenda, kakisinzira obo kirabye mu kirooto nga gw'omwana wa Katonda.
So amagenda gaffe gagenda gatya sokera dda okuyita mu ddogo eddogo balikozesa nnyo okubanga batta amagenda go ab'ennugu mukwano gwange abantu baloga oli just ayinza okulaba nga oli musanyufu n'ebbaawo nekimuviirako okuloka oyambadde bulungi kimufiirako okuloka oli favorite ku mulimu kifiirako okuloka. So ensi bwetyo bwefaanana. Baloga batya? Batwala engatto zo, basobola okutwala engatto zo ku mulogo, basobola okutwalako enviiri ku mutwe. Abamu olota bakusazeeko enviiri mukwano gwange, ekyoto kitegeeza kiswalo. Okay? Kitegeeza kiswalo naye bakikozesa nnyo okubanga batwala ekitiibwa kyo, batwala glory yo gwe ng'omwana wa Katonda. Bakusazeeko enjala, basala enjala ne bazitwala mu masabu, batwala engoye. So olwotangula omuntu omulala yayambadde engoye zo mu kirooto, manya mukwano gwange toli magenda ku muntu magenda go baagawanyisa, oba ng'olaba kopi y'omuntu omulala, olaba omuntu mufaanagana mu kirooto ye gwe kennyini, and you wonder nolowooza nti kyamagero mukwano gwange, olowooza nti yegwe mukwano gwe manya nti amagenda go ayinza okuba nga gawanyisibwa. So nk'omwana wa Katonda olina okubeera very very careful. Ebintu bino woba obirose nga olose bakusazeeko enjala, bakusazeeko enviiri, mukwano gwange manya bandibanga babitwala mu busamize, olina okuba nga obuuza Katonda ki ekyatuukawo exactly. So batwala ebyo bye mbagambye. Of course batwala amannya go, batwala amannya go, batwala ebifaananyi bino, bifaananyi mwe kubya ebifaananyi buli kaseera ne mupostinga buli wamu. Batwala ebifaananyi, batwala amaloboozi, olaso okukubira essimu ng'ali mu ssabo. Batwala amaloboozi. Kale bintu bingi, ekintu kyonna kyonna ekikwatagana ku gwe basobola okitwala ne bakikolerako eddogo kubanga bawanyisa amagenda go, kubanga bakusiraanya. Opale bw'omunda, ngoyo ozanise kwaya, bina bina babikola, babitwala. So ng'omwana wa Katonda, of course bino bina bibeerawo ne Mukama Katonda akulaga. So nze omulimu gwange okubeera nga I make you aware okubanga otegeera nti ebintu bino bya ddala ate era gye biri. Mukama wabikulaga nga todda buzzaawo. Abamu olose bino ebintu banga n'olunyala kitova mu mbeera mukwano gwange. Twandibanga mukwano gwange bali tu responding ku ddoboozi lya Katonda Mukama nga akulaga. Kyolina okutegeera ng'omwana wa Katonda we tulokoka, abamu mulowooza nti ebintu bino tubyogera gulumiza mizimu, nedda mukwano gwange. Bayibuli egamba bakabaka bwa Katonda maanyi babutwala mu maanyi. Kitegeera mwana wa Katonda, si mu maanyi nti mukulwana, si mu maanyi nti muki. Mukwano gwange tetumegana bina misayi, tumegana na myoyo. Okitegeera egimu ku myoyo gye tumegana gegana amalogo. Bibana abantu ababi abakozesa emizimu okugisindika, bayembe, biteega, bitambo, majini n'ebirala. So mukwano bino bintu tumegana nabyo. So olina okuyita mu deliverance ng'omwana wa Katonda, olina okubanga okola ki? Osumululwa. Omuntu ayinza okujjako sente n'azitwala mu byawongo. So bazitwala mu byawongo basobola okukola exchange ne bawanyisa omukisa gwo. So ng'omwana wa Katonda olina okubanga osabira sente z'omukwano gwange, olina okubanga ozisabira. Okulota nga twali muntu yenna akuyamba, of course ng'oyaayaana, maybe olina ekizibu naye ng'oyaayaana olaba nti buli omu takuyamba, buli omu akuyitako buyisi. Mukwano gwange wandiba kitagenda bulungi. Wandibanga mu butuufu waliwo kye baakola kitagenda bulungi okubanga tewali muntu yenna akuyamba. Wali abantu nga tewali akuyamba. Nga tubona bakusaasira busizi nga tewali muntu yenna asobola kukola ki? Kuyamba. Naye nga bandibadde bakuyamba. Olina muganda wo, alina ne ssente, naye nga mu butuufu okuyamba. Asobola okuyamba abantu bonna n'abamalayo. Naye nga gwe tasobola na kukuyamba yadde. Si lwakuba nti olirezi, si lwakuba nti naye waliwo ekiriwo mu nsi ey'omwoyo gwe kyotakola ki? Kyotategeera. Nuka ye omusajja ayamba abantu bonna naye nze lwaki tanyamba? Oli close naye naye mulifa because of bali eyo eriwo ng'omwana wa Katonda. Nekyala okulota ng'oli mu extreme poverty, oli mu bwavu obw'ekika ekya waggulu ennyo. Olina mu kayumba kattaka eyo mu kyalo, nga mu butuufu olaba mu butuufu n'emmere kimu kyonna nga kimu kyonna kibi, ng'oli mu bwavu obw'ekika ekya waggulu mu birooto. Manya mukwano gwange nti amagenda tewali awo. Oli mu kayumba kattaka, oluusi olina n'abaana n'omukyala, bonna ng'olaba muli mu mbeera mu butuufu mbi nnyo mu kirooto. Manya nti amagenda kugabanyizibwa. Waliwo ebirooto ebirala, so obanga olina ekirooto kyonna ky'omanyi kiteeke mu comment section. Leero ngenda kubazizamu ebirooto byammwe, muteeka mu comment section libadde banga ddene. So ekirooto kiteeke mu comment section, ngenda bambiddamu ku video egenda okubanga eddako. Walina ekirooto kyonna ky'omanyi kyetakonyeeko ekikwatagana ku destiny, ebeera ng'okiteeka mu comment section, tujja batukuyigirako mukwano gwange. So Yesu, of course tulina endagaano zino zonna bye bakola, malogo, buli kyonna kye bakola mukwano gwange balaamiriza, sente bazoogererako nga bagenze mu ssabo, ne bakolerako sadaka ze bakoze n'ekyamu ze bakolerako, ne babyanawusinga byonna byanawusinze. Ne mukwano gwange ebyo byonna mu maaso ga Katonda temuli. Tulina endagaano Mukama gye yakola n'agikola n'omusaayi gwe kennyini, endagaano ya Mukama waffe Yesu. Omusaayi gwa Yesu gwa maanyi, sadaka ya maanyi.
Kabisha kwa Meblania 12 is it Hebrews 12:1 and no, Hebrews 12:24. Meblania 12:24 then Revelation 12:1. Kubikula 12 verse 1. Musayi gwa Yesu gw'amaanyi mukwano gwange, musayi gwa Yesu gwa ndagaano. Ogw'okutabula endagaano yonna oba basala mbuzi oba basaddaka muntu oba basala nkoko kyonna kye baakola mu ssabo ogwo omusaayi gwa Yesu gusobola okukyovakaaminga. Guli beta gwogera ebigambo ebirungi ogwo omusaayi ogwetaaga mukwano gwange. Sobola otya ebirooto bino ekisookera ddala ky'olina okukola kuwa bulamu bwe eri Yesu bw'obanga tonnaba kulokoka oyingire mu eno endagaano osobola okukozesa ku benefits nga zino privileges abala bonna ze bakozesa bwereere tewetaaga kutwala ssente z'okuzikulyako ng'abalogo bwe bakola tewetaaga kuleeta mbuzi tewetaaga you just need to give your heart to Jesus. Owayo omutima gwe eri Yesu guno omusajja kuweerayo obwereere tewetaaga kusasula kintu kyonna kuba bulamu bwe Yesu kulokoka kulina businga ndagaano zino zonna kwayisa bano maanyi ga kizikiza. Lumu nja kola video ekwatagana ku lutalo nja kubayigiza engeri y'okulwanamu olutalo ng'abaana ba Katonda ate muwangule mu linnya erya so mukwano gwange weetaaga Yesu kubanga tonnaba kulokoka weetaaga Yesu kitegere weetaaga Yesu tosobola kulivinga mu nsi eno nga tolina buuli eno abasamize bali eno abaana ba Katonda bali eno kati goliawo wakati so mukwano gwange tojja kusobola kugenda mu busamize weetaaga kudda eno eri Yesu weetaaga kudda mu kitangala mukwano gwange kale mikwano kamberekereze kala kenera bido bagamba mikwano mu Abaganda nganzi nze ni muganda wawe ninjagala kubuli obanga bali bakutaddeko mu kyogero ebyo baakola bakunazaako omukisa gwo Mukama Katonda gwe yakuwanga akuleeta ne bakwambaza omukisa gw'ebikoola ogwaki so obanga bakuteeka mu byogero mukwano gwe ne bakola bane mwena ndooza magera mu byogero ne mumbulire birungi nnyo ewammwe eyo naye twogera ebigambo nga bino batuvuma biki ne mumbuliremu abaana b'ebyogero birungi esaidi y'omulamu birungi byerere bye mulaba bose mwena mulingeera abantu abalala bonna challenge zemusanga n'abalala bonna zibakola kibasanga eddogo likwata sitaani bino bisanga weetaaga Yesu weetaaga Yesu mukwano gwange weetaaga omuntu agenda okuyamba so Yesu tagenda kuyamba buyambi ku bino byokka nati agenda garantinga n'omwoyo gwo bw'onaafa tugenda genda mu ggulu mukwano gwe bali kumpuliriza Mukama banjagali tuyita chosen generation wandi atagazo twegattako ku WhatsApp njabandeke namba mu comment section mubanga otulabira ku Facebook mukwano gwange nandikwada magezi genda ku YouTube you can search any dream you want nja kugisangayo ngiza kubanga kola videos wera kunda izikwatagana ku Birooto mukwano gwange osobola okubanga oyiga Mukama bw'ayogera mu kitabu kya Ayubu Mukama bw'ayogera obenga otegeera olimu okuyitwako bangi opportunities zibayiseeko basooka temutegeera ddoboozi lya Katonda Yesu yagamba endiga zange zimanyi eddoboozi nange zimanyi so mukwano gwange oli mwana wa Katonda akwagala nnyo yagala okuyamba mangu nnyo n'okusinga bw'olowooza as long as communicating osobola otegeera once again babita brother Steven kwa chosen generation bannange bere bulungi bweraba ebirungi bigwa byokya toberabira kuteeka kintu kyo mu comment section enja kuba kida mu video eddako bere bulungi bweraba stay blessed.